we naganira okumuwoowa okufuka mukazi wange generally omutongole mu mateeka bwe namugamba ntwale wa kitaawo mu ddiini yaffe kitaawe yagaba omuwala we ye kye yakola yantwala mipiyana mukyaleyo wansi nasanga amasabo geetolodde nga bwe mulaba enva ezo bwe nzitaddaawo enva zange ezo bwe zeetoloddeawo naye nga amasabo wali bwe gakoze eki ogeetolodde era emmere yannema okulya era omukyalo oyo okumanya nti mukumpanya mubbi yantwala yansibisa ne bantwala ekitali emyezi 3 yasooka nanga asizaala y'omwana si wange kati ngenda okulya nga LC yaŋŋamba nti omwana yabula era omukyala mufere ddala mufere ali mu kibinja ky'abafere abafera abatunda poloti z'abantu n'amataka diferensi eno mugiraba mutabani be ngenda batwala wansi ku Sande ewedde yali ankubye enkumbi ku mutwe mu nsenyi we saamanya era nange nejjusa olunaku lwe namusinkana neŋŋamba nali nnemmotoka senga natomera nandiwonye era nsaba yenna maama Fiina wayamba omukazi oyo era n'omanya obufere bwe nsaba oveeyo ontaase abantu obabuulira amazima obufere bw'omukazi olaba wano yeeyita ki wano Namale Agnes wali yeeyitani Asifa Namale kitaawe yennyini amannya amatuufu ge yamutuuma ye Nuru Nasimbwa ngajja akyusakyusa amannya kiki kyabala madamu noonyeza mu fayiro eyo omusango gwa gundi gwa madamu nonyeza muze olupapulo azza akyusakyusa amanya abadde abala kaki okukyusakyusa amanya abala lwa nsonga nze bajjajjange abazaala basengange ne bakitange bambogo soka olinde omukazi ono yamanya ge yani amanya amatuufu kitaawe yennyini ge yamutuuma era gaamuyita ye Nuru Nasimbwa naye azza akyusakyusa amannya ago mukazi wo yali mukazi wange okay azza agakyusakyusa nadda galiwa kati ne yeetuma Agnes Namale gwe wamuwasanga yani nga ye Asifa Namale namala nadda mugani ne yeeyita Agnes Namale yeeyita Bukirwa Janati kati kusaawa ze buli mwaka akitegeeza akyusa si buli mwaka bw'ajjewuwo ng'akyusa erinnya bw'agenda muwali ng'akyusa erinnya yagamba omwana si wange mbowani simanyi gwe yamuwa tegeeza tomulina omwana simulina yamunzigirako na mu kkooti nabweru ng'amaze okugamba nti nze ndi wa Bin Laden ndi mutujju era omwana muyigiza ebyobutujju bw'oyigiriza omwana w'obutujju mbumujigiriza omwana ebyobutujju kisimanyi w'emyaka emeka kati ali myaka 15 nti wali omuyigiriza ku myaka emeka kati awuzize 16 eno yemu ku kopi ya lisiiti kwe nasasula ebyuma mixer ezakola kyezayiwa enkokoto wano so baganda bange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbalamusiza mwenna batulaba amanya yenze Sakozi Farouk ndi wano Nansana ng'ekindeese kubeera nga tugoberera ensonga za muzeeyo ono ensonga maama atabuse ayagala twala maali yaki ya taata omwana yamuwamba taata bamugobye mu nnyumba kati ebintu ng'ebyo tubeere nga tulaba ebintu nga we bitambula ani nannyini property eno ekayanya nalabye beekutta amatayi taata yeekutta amatayi n'abaana bamusudde mwala ebintu bakubagana kakati byonna seeka salamu aleikum wa alaikum salaam
Wa alaykum salaam tullahi wa barakatuh. Ogamba otya? Ndi wano sina kyengamba okujjako embeera gye ndi biddala. Embeera ate mbi etya? Omukazi n'abaana be yajja nabo. Soka weeyanjule gwani? Nze Kawuki Abasi, mutabani wa Sheikh Abdallah Kiggundu, agalamidde Namugongo ku muzikiti gw'abajulizi. Ye kitange, ndi muzzukulu wa Juma Sewankambo. Era neddira nkima. Kyenjagala ogamba abantu ebintu byogenda okwogera mazima ddala kuba saagalamu bantu myaka ng'egijja okubeera ng'ate oyogera byanjwanja sikusuubira kubanga ng'oyogera Kurani ne wotagikwata njagala oberenga nti byogenda okwogera mazima meereere. Mbadde njagala okukakasa nti genjogera ge mazima agasembayo lwa nsonga kitange Sheikh Abdallah Kiggundu yali afa nga tannafa yankwasa Qur'an nangamba nti ekyobugagga kyenkuwadde mu nsi ye Qur'an eyo era gye yandekera era gye ntambuliddemu paka kati wenkaddiye nga sirina nnyo buzibu. Kati Seeka wano wawe tuli wano muli mu Nsumbi LC1 ng'omuluka Kyebando. Era nze wano najjawo 29 kwa nasooka nengula poloti 29 mwezi gw'okuna nga njigula ku kibanja ekyajjajjawo oyo omukyala gwe wawasa oyo Nuru Nasimbwa kati yeeyita Bukirwa Janaati naye ng'ebiseera ebyo yeeyita Hasifa Namale. Njigula nga waliwo omuvubuka omwami bamuyita Ronald Muwanga abeera mu Nsumbi saidi eri gye bayita mu Kitategeera ye yajinguza nga ye eyagimuguza ye Sumani Muzeyi Sumani Mabirizi ye wawali mu parking era nja basaba mutuukewo mumubuuze nga bamukolera endagaano Sumani Mabirizi ne Kayuwa Sulaimani yateekako omukono ne Sekamatte Vincent bonna ba family eyo bateekako emikono. Nasimbwa Teo ye yafa kataliiwo naye bano abasatu bakyali balamu. Bwe bujulizi bwe bukakafu bwe ndina. Eno y'endagaano y'okugula poloti eyasooka. Kaakati bw'ogula poloti eyo yeno gye wagula gyono gye tuliko eno ye yasooka era ye omukyalo oyo yali mujulizi ku poloti eno. Mukyala oli oyo Bukirwa era eno ye yakutula obuguzi ku poloti ki eno endagaano eno mugiraba ye yakutula obuguzi ku poloti eyawano n'ogula poloti nempaayo poloti yange eno nemwongera ssente nampa wano Kajubi yeyanguzaawo n'ogula wano naye nga wano eno gye mpanise waggulu yo Ronald Muwanga ye yajinguza. Ne muswapinga n'omwongera ssente n'akuwa wano ne mweno poloti futi 5 kwa 5 nampa wano ye n'atwalawo wali n'atunda. Kati njagala mukwatagana era wano mukakasa wano we yateerako omukono omukyalo oyo ng'omujulizi. Mukyala wo ono Bukirwa ye Bukirwa Janeeti ateekako omukono nti ofunye ekifo kino. Nguze wali mu kusooka mu gwokuna kati era na wano endagaano ya wano wadde yabula naye era nayo yateekako omukono ng'omujulizi. Yateekako ng'omujulizi saaguze so singa aguze okujjako nga waliwo ekigamba nti omuntu bw'aba aguze n'aba mujulizi ku kintu kye baguze waliwo etteeka erimufuula nnyini-kyo. Kati muzeeyi njagala tugende empola. Omukyalo ono musisinkana ddi omujjawa? Omukyalo oyo yali abeera Kaleerwe ng'atunda amayuuni obuyuuni buno obukupa balugu ne mwogo ebifumbe ng'abeera ku street awo akawungeezi waafumbira otyo. Nze kati engeri gye nabeeranga ekitigumu ng'angula balugu oyo n'obwo obuyuuni obwo obukupa kuba teri mmere ekitigumu owulidde kati bwe ŋŋenda nabwebwe
nembitwalira abasirikale bannange nange nga tubimalako ewiiki emu oba ebbiri kuba balugu tayononeka n'obwo obuki obuyuuni kati awo yandabanga naye nga ŋŋendera muleeya kati okummanya obulungi yansanga wafande Kakoza Mutale ku Bombo Road yaliyo campaign kati nveeyo nzija ngenda okuyingira mu ofiisi mbasanga abakazi abakuŋŋaanyizaawo wansi kyenva mbayitamu ne mbabuuza ne nninya waggulu amadaala kakyava agamba bulijjo oyo naye musirikale nti ewe yafande mulamba n'afukamira n'ambuuza kati olwo simanyi ani yamuwa namba yange ya ssimu waba wayise ebbanga nga bampadde nkulira Arua Paaka Kikuubo Nabugabo neno wansi yonna gye batunda sipeyi wa Kisekka nze nali ntwalawo nga operation command kati ebiseera ebyo nenteeka aka office kange wa Muzeeyi Takalirya LC1 nga nsobola okuba nti nfuna abamenyi b'amateeka mu kitundu awo n'obatwala ku CPS banze bwe nabakwatanga nga mbaweza waggulu ku CPS ku poliisi ye bavunaana naye nga ffe tugiyambako ku patrolling omwo okendeeza abanyu b'enjala so gyosanga ani ono Janati awo afunye namba yange ey'essimu ngenda okwira nga nkubira afande oli luddawa biki ne mugamba nti nze ndi ku mirimu gyange kati nziramu musanga omulundi ogwokusatu namusanga wa Specioza Kazibwe Wandera olidde nga bagenzeeyo angamba afande nali nnonyeyo abasirikale abaliyo nentwalayo abalala kati angamba afande mugenda kusula biki katufumbe ne mbagamba ebyange tembisobola lwansonga femmere tujja nayo nenkwata abasirikale bange nendekawo benatwala abapya nenkomawo e Kampala kati awo atandika okunkubira amasimu tuddamu okusinkana kubira amasimu kuki ambuuza buli lwankubira ngamba afande oli luddawa kyekyo kayinga kyambuuza olidde kati nkwata Nissan Diesel nalina loole Nissan Diesel mutabani wa biri ku nzira mu Kiyindi yajinguza enaakulabye yali ekola kwa Arua stage ngegenda Arua olidde kati yali emaze okwononeka ebibaawo bino ebijjiramu okuva e Japan njireete e Kasubi ku 3 njiwa omwami bamuyita Kayiwa ambalira amabaati ageetaaga gaali 8 nengende bwayise nengagula nengaleeta nemmu emitwalo 30 agokyemu nemuwa wiiki eki emu emmotoka eyebenge ewedde kati awo omukazi oyo musangira ng'atunda amanda g'afande Mutale neki n'amatooke ng'afande Mutale agajja ematembe n'aleeta naawe oyo n'ajja wano n'atunda olidde kati awo nesibiryako ddala n'afuuka ki kabani ku ndongo awo etandikira n'omuleete waka nemuteeka emutundwe mu makaago nali mpangisa emutundwe nemuteekayo netubeerayo kwe kugenda ng'aleeta abo abaana oluvannyuma kati omukyalo ono wamuwasa n'abaana oba yamulinamu abaana bameka nga tetunagenda ku bino okubeera naye saasooka kumanya nti alina abaana okujjako yaŋŋamba alina omwana ogwo wa myaka egi 3 era omwana oyo naŋŋamba ali wa kitaawe naye kyanneewuunyisa bagenda babaleetaleeta mpola mpola n'oyo yennyini bwe yali aŋŋamba ow'emyaka 3 ne tukola essomero Matembe ne Mulangira Kimbugwe era omwana oyo ne tumutwala nga yalabirira abaana kuba abaana twabajjanga eno ku Lubaga Road yagamba alina abaana bameka nze yaŋŋamba alina omwana ogwo omu ku nkomerero ngenda okuba nga aweza abaana abasoba ne mu 10 be yakuleetera be yaleeta Mukama Katonda yaleetangayo omwomu kakati gwe omuzaalamu tomuzaalamu nze amaze okuleetera ababe nze olw'okuleeta ababe ng'ali lubuto olwani olw'omwana ono gwembalaze ono era omwana ono yamunsuulira nga wa myezi 3 n'agenda emakindye emabega w'ebbaala eyo ennene ey'emakindye gye baapangisa akazigo nga babeeramu abakazi 7 nagendayo ekiro nga mbuuza ddala omukazi ono abeera wa olidde ng'ajja n'akubira essimu mpeerezaayo sente bwezi mpeerezaayo kino ndi bwe ne mulinnya akagere ne ntuuka emakindye ng'akayumba ka ttaka
mwe basula naye nga basulamu abakazi 7 era na bino kaadi zino kwe kuzimpa nangamba kwata omwana wo n'ebintu byo byonna bibino bwe yagamba bibino byonna byerubaga odde nga wa myezi 3 n'abinkwasa kino kyekipande kino ye omukulu kwe yanyweranga eddagala omwana era omwana yoono ng'agenda akulamu era yoyo ng'ali mu ssomero olidde ne lisiiti zonna nzirina. Omukazi akomawo ng'omwana awezezza omwaka gumu n'agamba mbadde nabyenkola omwana yoono olidde kati omwana omaze omumukuza omukazi akomawo otyo aneegayirira kati olwo nange nali maze okusalawo ngende Somalia nfune koki nkole sente nfune sente ezikola ki ennyingi eziweewo omanyi bw'ogende Somalia engeri gy'oba okekkereza osobola okudda ng'owezaawo sevinzeemu nali nguze poloti emutundu nga njiyeyo ne bulooka otyo buno bulooka obw'Emasaka obw'ebbumba era ye yaginnemesa mu lugezigezi kuba yali esigaddeko emitwalo 4 nenjiwawo bulooka nenzirayo mu bakama bange okukola kati ngenda okudda nga bagamba ng'omukazi eyajinguza ono yennyini yaŋŋamba nti omukyala agamba takyagitunda poloti y'abaana be ate yagiteeka mu pride nendowooza nti omukyala oli bwe nayiwa bulooka yazimba omutima ayagala mwongere ki sente kati bwe nagendangayo ng'omukyala simusangawo oluusi ntuuka kiro toyinza kgenda kuddira mukazi namwandu ssaawa 6 oba 5 mukonkone nti ggulawo ate neeyo ababbi nga bangi kati nenkita ngenda okudda namala emyezi 3 ku koosi ngenda okudda nga ngamba sente zonna yazijjayo ziruwa nti nazikozesa ne muga ate mbadde nkuweereza sente kati nendaba nga nziza mabega nensirika kati ye kwe kusala amagezi najja 26 najja wano ne bamuwa ka politika enansana ewa kitaawe naye nga kitaawe omusika ye kitaawe omuto kati bamuwa ka poloti ako nange najja nga bamuwa ne rosi yaliwo ntandika omuzimbira awo mu kapoloti ke bamuwadde ye Nyumba gye mulengerera mugenda kugira tugendagendawo y'amaduuka malo gimuzimbira asalako ka poloti ke baafuna obutategeregana ne kitaawe oba kitaawe yali amubanja oba yamugamba ayagala ssente n'asala ka poloti kali n'akatunda doza miliyoni 3 n'awaako taata we yennyini amuzaala era nze otyo nina ke mbalekeddeyo we nagaanira okumuwoowa okufuka mukazi wange jenale omutongole mu mateeka bwe namugamba ntwale ewa kitaawo mu ddiini yaffe kitaawe yagaba omuwala we ye kye yakola yantwala mitiyana mukyaleyo wansi nasanga amasabo geetoolodde nga bwe mulaba enva ezo bwe nzitaddaawo enva zange ezo bwe zeetooloddaawo naye nga amasabo wali bwe gakoze ki ogeetoolodde era emmere yannema okulya soka olinde omukazi ono bamwitaani Janaati yeyita kati Bukirwa Janaati ate ndaba Namale Agnes nkugambye akyusa amannya nze nagenda omwagala nga ye Hasifa Namale era ne kaadi yali agirina ng'egamba Hasifa Namale era n'okunywa eddagala nga ye Hasifa Namale nze bino mbifuna kati Namale wano Agnes wano yeyita Agnes Namale nga ali muki mu Prince Kimbugwe Foundation wano yeyita Namale Agnes kati yani kati ye Bukirwa Janaati otyo kati akugamba tugende nze mugamba gwamugamba tugende wa taatawo nkuwoowe nga tannazaala amaze okufuna olubuto antwala emitiyana gyantwala nga omusajja ajjuza yeetolozza amasabu bwati ku kibanja Mukama Katonda era emmere yannema okulya nali mbatwalidde akasawo ka sukaali ak'omuceere butto ne sabbuuni era nabirekayo ne mugamba mukama wange ankubidde neetaaga nzireyo ku mulimu wayita emyezi 3 kitaawe yennyini amuzaala n'afuna akisidenti nga kapiki kamukubye olidde wemmanyira nti kitaawe abeera kaleerwe we namujja osala kkubo nodda ku katale kano akeeno nokkirira mu katale awo nokka wansi wali kitaawe wabeera eri yali akututte mu baani simanyi ye yaŋŋamba ye kitaawe naye nga kitaawe yennyini amuzaala yeswali kimuwanga madamu muganda wange
nonyo olupapula mwezo empapula ze nataddawo so emikolo wagiyiwa awo nengiyiwera we nakoma ne tusigala nga tubeera naye twagalana naye nga simuwowe si mukazi wange mu mateeka n'omuta okuliko swali kimuwanga basi nulu baganda bange batulabya ensonga ze tuliko tuli ku nsonga za muzeeyi twagala tugoberere ensonga zino tutegeere so muzeeyi okitegeeza omukyalo ono temwali mu mateeka awe byakome byange byokubeera naye mu mateeka tomuwasangako simuwasanga yasigala nga mugazi otyo kati tujje ku property eno ebadde ebalwanya property eno gye muwasinganya ebisongovu property eno ani yazimba ekintu kino bwe mmala oggulawo tukoze butter trade nensasula ssente ne mumalayo nankolera endagaano eyo yabula nenkwata endagaano nenjitwala omusajja akuba pulaani yali odi Kampala ekizimbe bakigula naye yasenguka sikyalina contact naye simanyi nawawe mujja bwamala okunkubira pulaani nenjitwala ewakiso kopi emu nenjirekayo nagula ne fayiro ya yero mwe nateeka kopi eyo ne kopi y'endagaano ne bamkonamu ne bampeerako ebbaluwa enzikiriza okuzimba wano mu biseera ebyo mu ofiisi eyo mwalimu omusajja nga bamuyita Richard eryokubiri sikyalijjukira naye yali musajja musoga naye oluvannyuma nabuuza kansala wa wano naŋŋamba kansala Kasaato naŋŋamba nti musoga oyo yafa olidde ye yampa ebbaluwa eyo nenzija wano nenfuna inginiya oyo gwe nafuna yagenda Rwanda kati gyakolera n'otandika omulimu nentandika omulimu naye nga sinnatandika kuzimba eno yennyini bloka ze nasooka okuba emitwalo 2 zaayika mu kubo wali nenzitunda ezasigalawo nenzimba akayumba ako emajumu gyakalaba akayumba ako abakuba bloka zino nabajja Bukomero omu bamuyita Peter n'ozimba ennyumba eno n'akuba bloka bazookya netandika okuzimba ennyumba kyetwagala wano ani yazimbawo nze kennyini nkubuulira omusenyu we nagugula bandetera amagulu gundi ezo emirundi 2 nenguyiwa wali pasa Kateesa wali mukamukamu ye yampa omusajja yagundeetera buloka nali nzirina nentandika okuzimba era wano ng'ennyumba eri musingi batandise okuzimba we wano era nange wendi n'abakozi bange oli n'otandika okuzimba netandika okuzimba era bwe yatuuka waggulu wano Maxpan nazigula ku Lwematugga we wali ekyuma we nagula Maxpan ezo nagula Maxpan 1000 nenziyiwa kati nenfunamu obuzibu nga maze okuba satalingi olidde eyakuba satalingi muzeeyi gyali ali Mutundwe gyasula nemala ebbanga nga sinayiwa siraabu paka lwe nafuna omusajja bamuyita Saalongo asula waggulu awo yali akola ku Passon essomero eryo ya Passon neddwaliro wali ekyemmanga mukamukamu omuyise nemuyita netujja n'atandika okwalirirako emitayimbwa ne Maxpan n'azisiba era omukyalo oyo yamutuukira n'amugamba musajja gwe oyina abaana va ku nnyumba eyo ojja kukola ki ojja kufa owulidde ne Saalongo n'akiŋŋamba ne mubuuza akijje ku ki n'aŋŋamba naye nze tantiisatiisa nze nkola ssente zange era Saalongo oyo nze namusasulanga paka lwe nagenda olwozimba ennyumba eno nga omukazi mukwatagana nga tuli naye ennyumba eno nali naakagiyiwa siraabu nga yakamala ennaku 2 olwokusatu nalyoka atikka ebintu nali ngenze kukola kabulengwa nga ninayo ennyumba gyenzigala ngenda okuwulira nga bankubira essimu muzeeyi mutikka ebintu mulagawa konze sirina gyendaga nze wendi kati olwokutikka ebintu ebyo omusango kitaawe yennyini amuzaala yali amaze omuwaabira omusango ogwo yaguwa bannabweru ogw'ennyumba eyo ng'agamba ennyumba yiye era ennyumba eyo omusango ne bagusala nga bagiwa kitaawe kati mu kudduka okuva wali kitaawe wa Amugobye
yajje natikka ebyange n'agenda nabyo masini ezokye enzigi buli kimu natikka ebintu byonna yatikka loolezi n'abo batabani be boolaba abo abakulu olidde n'abitwala kati abantu ne baŋŋamba nga bwagenze dda mu bulamu obupya wepulaningira ebirala olidde nempulaninga nsasula nti amabanja ga miliyoni 15 era nasigala nsula wali mu kakonteyina wansi ku foomu eri awo muzeeyi mama Fiina ayingira mu nsonga zammwe mu 2019 si 2019 yajja atya byali bitya ataawo kakati omukyalo oyo gye yaddukira yali afumbiddwayo n'ebintu n'abitunda ne biggwawo bane babirya ne biggwawo ebintu bye yatwala kati agenda okwanga gyasula bamubanja emitwalo 9 naddukayo najja kwe kujja yasooka kujja kuŋŋamba nkomyewo ogwokusatu olwo akomyewo gwakusatu tuddiŋŋane ne mugamba tekisoboka sisobola kuddira olidde naŋŋamba asinawo embeeranyi biki ne mugamba sisobola olidde wasalawo nonziba nandaweya nozitwala sisobola kuddira watwala ebintu bya bakasitoma nga kyoyagala bakasitoma bansibe nti ndi mubbi olidde kati kwe kusala amagezi n'asula ku lubalaza wali na ku makya n'alaba abamawulire n'atema emiranga mingi nnyo yasula bwe ennaku 3 n'agamba nsula bweru akasajja kano akawummula mu magye kanziba olidde Museveni bataasasula naye nga nze sigamba nti Museveni teyansasula kazibe sente ntono zeezo ze nali nina okukozesa ze yansasula era wendi nkyafuna omusaala olidde sigamba nti sisasulwa kati siraba wawe complaining nti mukama we tansasula omukazi n'agenda mu mawulire 2019 n'agamba wali omugobye mu nnyumba mama Fiina n'ayingira mu bintu byammwe eno ennyumba nagimaliriza taliiwo n'okuteekamu enzigi taliiwo yaleka ne mikisa zikyaliwo awo zaali 2 ze natabuza enkokoto era lisiiti ya mikisa yino ngibalaze olidde lisiiti eya mikisa yeeno nazipangisa kuleerwe mama Fiina bwe yajja byali bitya wejagala byalinga ebiri sorted mama Fiina olwo anyonyola mama Fiina nti ye yagula poloti wano nze nenzimba ennyumba eno era akatambi gyekali weekali ne mubukedde tiyagula poloti nze nenzimba kati amubuuza poloti eno wagigula miliyoni 9 mu emitwalo 6 senga omusajja ono agamba nti akyakwagala bwe nkwata miliyoni 9 mu emitwalo 6 nenzikuwa muzeeyo omulekera emirembe tiye bw'amuddamu omubuuza ogwokubiri akaaba akasajja omusajja wange mwagala naye alina abakazi ababukoze eki abamutawaanya yagamba akyanjagala mama Fiina ankubira esimu ne mugaa sisobola kuddingana na mukazi ampa olunaku mama Fiina ajja wano wennyini we tutudde we yajja n'omukyala nga waali kati nayita pasita Kateesa ne mukulu Haji Mugagga be bayingira mu nsonga ezo kuba baali bazimanyi bwe nali ntambula n'ebintu bino era n'okuzimbawo wonna n'okugula bakimanyi olwo mama Fiina ajja wano ali wano amaze otuuka mukulu Kateesa amwaniriza ye yamwaniriza mukulu Mugagga aba ayogera ajjayo endagaano ye bw'agijjayo agamba bannanga akasajja kanziba endagaano yiino nze nagula wano era nze nzimbye wano lwakyusa statement ey'okuzimba n'okugula agamba ye yagula era yazimbye ekizimbe kye nze nkimubbako olidde kakati mama Fiina amugamba mukyala munnange ekkakkana nze sibisaze kukola kikubawozesa nazze kubuuza ekintu eki muzeeyi omukyala omwagala bwe ŋŋamba nti simwagala amuwe ssente nze nalina okudda mu bibuuzo bibiri omukyala omwagala oba simwagala nina okulondako eki kimu yakwata essente ze azimuwe agenda atandika obulamu obupya kati ye omukyala yamanya nti mama Fiina afunye amazima okuva eri wansi gye yava abantu yajja ababuuza mpola kuba yajja mpola ye n'afuna bwino nti omukyala tagulangako era omukyala mufere olidde kati bw'atuuka wano bw'akimanya nti omukyala bw'amanya nti mama Fiina ategedde amazima kwe kwesuula eddalu n'awoggana era mama Fiina n'agenda n'amugamba paka lwe yaŋŋamba mama Fiina ng'agenda nti muzeeyi omukyala muyambe nga bwe mbadde naye omweko omuzigo abe ng'asulamu ko omukyala nedda
tugabanira wakati ko mama Fiina ku diru ki nze maze okufuna amazima ebintu bya ennyumba ya musajja abantu wa musajja akuyamba akuweko ki tya atugabanire wakati n'agamba bwe batamatidde agende mu kooti era omukyalo oyo wayita emyezi 3 n'agenda mu FIDA bandi awo ne bansavinga ebbaluwa ya FIDA endagaano bagenda ogisoma ne bamubuuza endagaano Kajubi ye yagikola ko ye nti nedda nze Kajubi yampe olupapula nangamba kola endagaano naye ke yasooka okukolera akalagaano nakayuza ne bamubuuza Kajubi yateekako omukono nti nedda endagaano yeeno yanzibirako waggulu egamba Kajubi Ezera wansi egamba Kajubi efu teriiko mujulizi n'omu kyokka agamba nti nze nagibba nenteekako amannya gange gano wano bagamba Kawuki Abasi wano bagamba oba gibasomere gisomere abantu bannange nga bwegamba endagaano y'okutunda ploti eyo yenziba nze Kajubi Ezira ow'Ennansana ntegeera bulungi era nga tewali ankase nagula ploti mu nsumbi zooni nagula ploti okuva ku mwami Sewagudde Fredi n'omukyala we Christine ku ploti eyo waggulu nguzizzaako omukyala Bukirwa Janet ow'ensumbi Kawuki Abasi awagamba nti nabba endagaano ye nempandikako erinnya eryo kati genda mu maaso tiwamubba nabba endagaano ye eyo nenzija nenteekako erinnya ate nengizzaayo nti njimuguzizza ensimbi za Uganda obukadde 9 mu emitwalo 6 okitegeera atunze Abasi Kawuki Kajubi abaddewo wano atunze ye Kajubi F ate waggulu ye Kajubi Ezera kati nga tebitegeerekeka Kajubi F ata agira ata Kajubi wano n'asayininga aguze Bukirwa Janet ne agamba ababaddewo n'atandika nti Kawuki Abasi musajja akawa Hamidu oyo mutabani wange ali e Dubai Nasuna Mire ye muwala we gwe yazaala ye Masaka be yajja nabo Saidati Nakabugo ye mwana gwe nakola ki gwe namuzaalamu wansi n'agamba abo balina obuyinza ku poloti eno tewali alina buyinza kugitunda kati wano emabega we mulaba LC1 executive Kiza Hamidu ow'abavubuka nsumbi n'asayininga kati muzeeyi eriyo gye wagulirako eriwa eyange yabulewa yaddawa engeri gye baginzibako saamanya kuba yali wamu mu briefcase ne pulaani y'ennyumba mwalimu akatabo kange k'amagye kwe nawumulira mwalimu obutabo bwa banka driving permit mwalimu ebintu bingi n'endagaano endala ezaawa eyabaguza wano yali luddawa kuba nawe twetaaga tumufune eyatuguza gy'ali ali Mabombwe kati FIDA yeegamba etya kati bwe tugenda mu FIDA eno ye bbaluwa kansoke mbalage eyampita okuva mu FIDA ogenda mu FIDA eno ye bbaluwa eyampita nga ngenda mu FIDA aba FIDA gye bampandiikira nga bagamba ki nga bampita nti natwala ennyumba y'omukyalo oyo FIDA egamba watwala ennyumba y'omukyala era bwe twatuula mu FIDA eno ye bbaluwa olwo bw'avaayo nga FIDA etugobye yangoba neŋŋamba muzeyiddayo ne Kajubi temutawaana muyita ku ndagaano eyo kubanga Kajubi teyasayininga ku ndagaano kaakati n'ava eyo mu FIDA n'adduka n'agenda ewa RDC FIDA eganye FIDA emugobye n'adduka n'agenda ewa RDC eno ye bbaluwa eyampita ewa RDC nayo akuyita kaakati RDC ambuuza mu FIDA mwajjayo ki baakomawa ti FIDA yagamba ebintu byali bya kiyaye nenzirayo mu FIDA ne bampandiikira ebbaluwa yeeno otyo era gibasomere kiki kye yalaba wakati wange naye Abasi we muva mu FIDA bweti bwegamba
FIDA ebbaluwa yasooka yeeno negamba ebintu byammwe tebikola ki yeno ekuyita mu FIDA eno yempita eyo bwekuyita bagimpanga 23 Meeyi 2019 nengendayo emirundi esatu nga ndipootingayo ogwanga nga mukaaga ogw'omukaaga nga 11 ogw'omukaaga agitwalidde eno leeta agitwalidde endagaano eno ey'okugula gyanzibirako FIDA egitunulamu tegitegeera FIDA ebawa ebbaluwa eno FIDA egamba ebbaluwa eno yawandiikibwa nga 21 September 2020 in the matter of Mr. Abasi Kauchi and Mrs. Bukirwa Janet Namale. Greetings from FIDA Uganda. Can summarizing both parties were able to attend the said mediation. It was discovered that Mrs. Bukirwa Janet Namale, who was our client at the time, had drafted a wrong sale land agreement without her husband's consent, and he was never given a chance to append his signature on the same, thus making the transfer or the sale and void under the law. Kitegeeza nti FIDA egamba nti munnange bakizuula nti Mrs. Bukirwa ono eyali client waabwe mu time eyo eyatwala omusango ogw'okugira property eno nti ya draftinga wrong sale agreement, land agreement, nti ya draftinga yawandiika endagaano ey'okugula ey'okutunda ettaka lino eyali enfu nga tekuli consent, nga tekuli kukkiriza kwa mwami we, era mwami we teyamuwa chance kuteekako signature, mbu teyakuwa chance kuteeka signature kuki ku ndagaano eri thus making a transfer or sale illegal. So tekwaliko signature yo, tekwaliko signature yo. FIDA negamba ebintu ebyo bintu ebyo bifu nnyo, so yatunda tekuli signature. Kati FIDA yegamba kuba bulijjo bagamba FIDA ziwolereza bakazi, kati FIDA yine egambye 9 bali kusadi abakazi fa abasajja mu FIDA oba oyina omukisa ogwo, era omukisa ogwo gwe gwanzija mu FIDA nga sibuuziddwa kibuuzo na kimu olwasoma endagaano eyo nakkiriza nti yagyekolera era erifo gyale, wabula nga abalimba nti olw'okuba nti endagaano eno banka yamuwa ssente Pride naye aba Pride sibanenya nabo bantu tebasoma ndagaano eno kugyetegereza nti kicupuli ne bamuwa ssente ezakyate, bamuwa ssente eza looni nga bamuwera kweno property. Nze nga simanyi kubanga wali we yali kitaawe yamuwa yalinawo akaapa n'endagaano nga mmanyi nti yeewola nga yeewolerawa wali ewuwe, kumbe yeewolera wano, kumbe ye yali yeewolera wano ewange. Pride nemuwa ssente mmeka? Yasooka nemuwa obukadde 3 neddamu nemuwa obukadde 5 ne bumulema okusasula. Naddayo simanyi balina bye bakola bino bye bayita topping. N'akola topping ne bamuwa 5 ne basalako akamu n'asigaza 4, nange ze nali muwadde n'azinziriza nga ssente ezo azeewola aziwa muwala we Leste Nansubuga abeera Ejjinja nti balina boutique eyo Ejjinja, era yoyo gwe mwalabye ku mawulire agaabukedde eyabadde angudde mu bulago ne mwesimatulako n'agwa mu kinnya. Yoyo mwala gwe yaweerezanga ssente naye ng'ate tezikomawo. Kati era ku mulundi ogwokusatu ogwo we namanyira nti nga bazze okubanja nti yateekayo ki poloti yange. Poloti yo yagisingayo nga simanyi, era kukakkana ne tuyomba nengenda mu Pride nembaga temuddayo muwa ssente, ajjeyo bwino nga bali bazzeeyo ne bamuwa ssente okuva olwo nayogera mu Pride. Kati Pride emuweta gundi nga tekuli signature yo property omubanga muli bafumba. Anti kakati nze Pride bwe bwatwalayo endagaano eno yamanyi bwe babigoba kubanze sewolanga mu banka. Kati bwe amanyi bwe babigoba bamala obigoba nze bampita ngabba era tebambuulira property ekigyataddeyo. Wabo baga nti abakazi babawola nga tewali musingo gwonna, era nze nali manyi nti bamuwa ssente tewali ki musingo, ate bwe kuba musingo alina property yiri wali. Olidde
nze muteerako omukono ngabba era tebajjayo fayiro yonna nti laba kino kyatusingidde wabula baleeta bulezi gwani bambuza ekibuzo gwani nti nze Abasi Kawuki oyina national ID nenjibajjirayo ne bagenda ne bagyokyamu bo bennyini ne baleeta empapula ne bateekako ka cross sayininga wano sayininga wano kumba yataddeyo property yenga simanyi property kijataddeyo era nina n'omulala kasiriivu naye yasayininga nga witness we bangwa galanta we naye bwajja n'agamba nti ddala yamanya bamusomera mu ndagaano eno ajjaki akyogere so baganda bange ebintu bino tufunemu ekyokuyiga tebakutwalanga mu bintu kusayininga busayininzi oyinza okusayininga nti owaddeyo property yo nga totegedde kati byebino ebirimu kati muzeyi nalabye mulwana nga musika mwawulire mugudde emyala muyomba abaana bakugagambula abaana beekuba gwe weekuba n'omukyala kiki kati ekigenda mu maaso omukyala ayagala property eno yosulawa nze nsula wano waggulu emabega awo wootudde osula mbino ebibaawo ye ebibaawo ebyo nabikubawo nga naakamaliza ennyumba eno nga njagala ntandika ogisitwa nnyongere waggulu nali siri wakumalawo mwaka mula ne matiyo yali awo byonna yabitunda okujjako maxpan nsigazaawo ndoza kati kumpinga 10 tezikyawera na 5 kuba nali nsigaza maxpan 5 bibyakola wano 5 nga byebigenda waggulu so kati osula eno nsulaawo mwekyo kibaawo omukyala yasulawo omukyala asula mu wadiweya gye nali mpangisiza munalukwago ku property yemu kweno ku property gwosula waggulu yasula naye bwe bulabe bwe nnina obw'amaanyi kubanga kooti yamulagira abeerewo nze nali nsaba kooti aveewo naye olw'okuba nti kooti yo yagamba nti yeye yali ampaabidde yo teyinza mugamba aveewo ne mbagamba ne n'omupangisa yennyini namuwaabira ansasule nga yali takyansasula osula waggulu yasula wansi asula wansi wali omazeeyo wansi yo namalirizaayo ye gye yeekwata yayingira mu nnyumba y'omupangisa Nalukwago era nagenda ku poliisi Nalukwago n'agamba nti yaleese mukwano gwe kati muzeeyi ki kyoyagala kyenjagala omuntu yenna ndaba wano kati nga fida bweyamba abakazi nsaba ekibiina kyonna oba bannamateeka bonna oba omuntu yenna ali mu gavumenti oba ali luddawa yenna ng'alina obusobozi annyambe antaase kubanga obulamu bwange buli mu matigga nze bannegezezzaamu okunzita emirundi 3 era wano bandeetera n'omuvubuka yali wa LDU ekyebando ku poliisi n'avaawo ne bamutwala ekatooke yajja wano essaawa 9:15 ez'ekiro ne mukwatira ku madaala we namukwatira awo nanneegayirira naŋŋamba muleke ne muta ne muga mugende oba mwagala kunzita temujja kunzita kubanze nsula bweru wano ne bondaba wano nsula bweru era omukyalo oyo okumanya nti mukumpanya mubbi yantwala yansibisa ne bantwala ekitali emyezi 3 ng'agambye nti namuyira asidi ku mutwe era zino ze bbaluwa banneeyimirira okuva wa ekitalya olidde kwe banneeyimirira okuva ekitalya mukoddomi wange yahaya mulangira ow'okatale kaleerwe ye yanneeyimirira ne mukazi wange ne muwala wange tiwamuyira asidi nti namuyira asidi ku mutwe yakolagana n'abapoliisi b'ennansana owa poliisi gwe yakolagana naye wa mayinja 3 mukazi abeera mu kakonteyina eyajjanjabye omukazi oyo ku mutwe n'atasalako nviiri n'aba nga talina nkovu yonna n'aba nga talina waddebbwa ennaku 2 n'aba nga asidi awonye omukazi oyo olw'okuba nti simanyi ke baamuzizika yaŋŋamba bugambi onobibuuliza mu kkooti nga 3 ogwokutaano bwako oguwedde ne bantwala oguli ne bantwala mu kkooti ewakiso ne bansomera omusango ne bansindika essentema namalayo wiiki 2 ne bampeereza ekitalya navaayo nga 17 ogw'omwenda kati omwana we ali ludda wago wamuzaalamu omwana yaŋŋamba sizaala bwe yamala omunzijjako enabweru najja n'abeera naye awo emyezi nga 6 ekyavaamu nagenda okuya nti omwana yabula butozaala yasooka nanga sizaala ye omwana si wange kati ngenda okuya nga LC yaŋŋamba nti omwana yabula era nze sikimanyangako nti yabula nze mmanyi nti amulina oba yamuteeka mu baganda be
Kitegeeza omwana tokyamulabako. Simulabako era simanyi wajali. Omukyala mufere ddala. Mufere ali mu kibinja ky'abafere abafera abatunda poloti z'abantu n'amataka. Si buto Mzee toyogeza busungu ate. Si busungu. Busungu bungi. Reference eno mugiraba. Mutabani we ngenda batwala wansi. Ku Sunday wedde yali ankubya enkumbi ku mutwe. Nga siyomye naye sikoze kinaye. Era bwe nayugula bwenti enkumbi eyo yakuba mita yange y'amazzi n'egikutulamu. Era mita ne bagitwala n'engenda ku poliisi yeno reference. So gamba omukazi ono akola atya mufere? Mufere. Era batabani be gwe ne mutabani we ne b'omutunuli omulabira dda nti mutemu. Ayinawo ne mutabani we omulala omunyiwa enjaga abadde luzira emyaka 7 abeera Kaleerwe mu Kibe zone. Be bamu abatigomya abantu mu Kibe zone ne ku Northern awo kye kyamusibya. Era ali wano asula wano. Era ye buli lunaku beewera baga nti bajja kuvaano nga bamaze okunzita. Kati lwaki ogamba nti si mutemu ng'akyogera ne poliisi weeri. Omuntu ayogera ekintu tinja kutta nga ne poliisi weeri tagitidde. Ogamba otya nti si mutemu. Era ye agamba poliisi temukwata era temusobola. Era okumanya nti temukwata temusobola. Omwana ono tasibwanga. Waali ali abutalira tagendanga ku poliisi kola statement. Naye nze bansibira obwereere nti namwira acid nga tekiriiwo. So omukazi watomera. Era nsaba mwenna abawulidde oluyombo lwange, abawulidde nga banvuma, bampeebuula, bakola batya, abafunye bonna okutokyalingibwa mu bwongo mu nsonyiwe saamanya. Era nange nejjusa olunaku lwe namusinkana neŋŋamba nali n'emmotoka senga natomera nandiwonye. Muzeeyi toyogeza busungu. Si busungu. Busungu bungi. Ku bintu byenkunyonnyola ebizibu byantuusizzaako nkunyonnyoddeko bitono. Sisobola bimalayo. Kubanga nze omusajja omukulu nga ne gavumenti eno mmaje nagayingira 1992 Desemba. Naye tebanteekangako mu kkomera mu maje. Ng'ate mukimanyi nti mu maje tukolerera mu bizibu bingi, tukemebwa oli akutega busente n'obukwata naye tewali musango na gumu. Gwe nali nkoze ne banteeka mu kkomera. Naye ye n'atuuka okuntwala paka kitalya timuyidde asidi ekitaaliwo era ekitaliiwo paka omusango lwe nagusinga guno ogwasi. Kati mu butemu ani asinga oyo? So obulamu bwo buli mu matiga? Obulamu bwange buli mu matiga n'abaana bange ne bazzukulu bange bano. Era nsaba yenna Maama Fiina wayamba omukazi oyo era n'omanya obufere bwe. Nsaba oveeyo ontaase abantu obabuulira amazima obufere bw'omukazi. Nsaba Fida muwolereza abakazi naye ku luno nsaba muveeyo munammwe mwogere muntaase obufere bw'oyo mukazi. Nsaba yenna ayina obuyambi bwonna obwa buli ngeri okuva ku mutwe paka waggulu ku nviiri olusembayo muntaase kubanga obulamu bwawe buli mu matigga. Ndi mu mbeera mbi nnyo, nsula bubi, sisobola kukkirizibwa kuzimba, kooti yannyimiriza. Ndya bubi, amazzi gange omukazi oyo baagakuba kamita baakaganira era poliisi yakabalekera bakalina era tebakwatangako era tebavunaana. Simanyi ali waggulu w'amateeka ga Uganda oba ali waggulu wa constitution ya Uganda asinga ne president simanyi. Aba State House mwenna mbasaba muntaase. Oli ati mwayawukana temwawukananga? Twayawukana. Era nze bw'amala okunziba ne twawukana. Saamuddira. Kwe kuleeta oyo maama w'abaana gwe mbeera naye wano gwe nasooka okuzaalamu omwana. Baganda bange ensonga bwe zito we ziri, mwebale nnyo, mwebale ddala. Mzee Abasi ensonga ze bwe zito we ziri. Abasajja gye bali nabo abanyigirizibwa. Ngenda nnoonya ne ku mukazi. Omukazi naye ambuulira essayidi ye tutegeere ekituufu kye ki. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.